Abantu abasinga balowooza nti bw'ofuna ettaka n'ozimba ennyumba n'ofuna emmotoka n'oyambala bulungi otambula n'ogenda gy'ogenda you're successful. N'osangayo omulala nga yakugamba bw'afuna omulimu they are successful. N'osangayo omulala nga ye bw'atandika bizinensi ye they are successful. N'osangayo ndagiro akugamba channel ye bw'etuuka kakadde kamu akaba subscribers hajja kuba successful. Ebyo ze definitions ez'ensi, definition ey'omwoyo kye bayita okuba nti omuntu ali successful ye muntu okuzuula omugaso gw'okutondebwa kwe n'ebbanga lye yakamala ng'atambula towards ekyo kye kyamutonderwa okukola. Osobola okuba nga olina ensimbi nnyingi naye nga toli successful. N'osanga omwana gw'osinga ensimbi ng'omwegomba. Take an example. Esobola okubeerayo omusajja omukulu eyo alina ssente nga yeegomba fresh kid. Ssente azirina naye nga talina bumanye, si mumanyifu, ensi temutunuulira, temuyaayaanira nga bwe yayanira omwana ono. Omwana ono ku myaka emito yategeera ekyamutonderwa era n'atandika okukikola. He is more successful than so many people abalina ssente, abalina ebyobugagga. Kyomuva mulaba nti abantu bangi bamala okukola ssente ekikulaga nti at the end of life ssente si kyekyali ekikulu. Relevance mu bulamu, impact obulamu bw'okubanga bukwata ku bulamu bw'abantu abalala. Bamala okukola ssente bakomawo mu kereziya ne bakontributinga mu kkanisa, mu mizikiti, balabibwe oba balabwe nti amakulu g'okubeerawo kwabwe mu bulamu gagasa abalala. Ekitegeeza ekyo kyongera okunnyonnyola nti bayita success. Abantu babiri bokka abakimanyi eri buli muntu. Abantu babiri abamanyi oba oli successful oba nedda. Asooka yeggwe, owokubiri ye Katonda we yakutonda. Oyo yatonda omwoyo gwo n'agutuma ku nsi mu kiseera kino, n'aguteeka mu ssuuti eno gy'oyambadde ey'omubiri gwo, yagutuma ng'aguwadde mission. Gwe baaguwa bw'oba wasobola okuzuula ekyakuleesa era ng'oli mu buufu bwakyo otambula okukituukako, mwe babiri mmwe mumanyi oba oli muwanguzi oba nedda. Kakati bw'otandika okupima success from what you physically see or observe, then you're wrong. Ogenda kukola ensobi mpitirivu z'otaalikoze mu biseera mw'otaalizikoledde. Olw'ensonga be baana boolaba nti yakava ku campus e Makerere afunye akalimu in 1 year ayagala kuvuga mmoloka. Si kibi, kirungi nnyo, but the issue is there is a process for everything. Omukazi tasobola kufuna lubuto n'aluzaala mwezi gumu, ateekwa okubeera patient. Mu buli kintu kyonna kye tufuna wabeerawo process. Mu process mwe muli natural lessons, amasomo amatonde agakusobozesa okuwanirira kino ky'omaze okufuna.